MO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Ladies and gentlemen, let us prepare for Bloody Museveni succession. Doctors can call this a cesarean birth when normal channels fail. It will be headless. These Banyankole believe the Westerners in money. Where have you got that? Your pesa mulipata wapi? Pesa mulipata wapi? How have you got that money? That is always a question. If you steal money intended for utilities, mubye utoda, mubye sente z'abantu, mugabye abantu mutaka. Sente zamwe, iyo pesa yako. Sente zamwe mwe. Kwa search into bantu musula wawani. That's one. A joke with Tibobalo was and whoever everybody came to get a job. At a governor and a maneuver, Twana Yoko, Media Center, Twana Yoko, Advisor, Twana Yoko. I cannot go there. Need to reach him Bakuliranga Munjoka, Umkoya Swala 5 billion. Bonzi muwe ajakubona bananyuma lezikwe bakakutandika okukuba nagende wafe musozi omulenzi oyo ne muwabirayo ne bwana akola ki ajja kusasula we shall never work manyeze nempeke zange zirinya sika nalinja kufuira lwabo namasonga tilimamuli nja kubaka nakatebeni kakajiji kano mungu mu New Vision mbwa mwemadi man tomalo economy talinja pat agende mu New Vision kali nyoko Sira gana mu New Vision. Kato katabani kakaji. Media Center. Nswere mpunu. I cannot go to Media Center. Advisor. No. I cannot be an advisor. As a press secretary of the president and spokesperson for 14 years, I was the chief advisor of Museveni. Tell chief chirala. Temundi chiro. Nyuza pakuba nembata. Mutuleka siya wamu. Balia omugoye ne besubiye obusika Besigye was well treated ngati bamukuba kakati Besigye akalwe kagwanga tumuyita eaching opponent an eaching opponent must each government kayinja mu ngatto ngenda kwerangirira nze na wangu nga police ekola kati enkube gye bakuba mu Bobi Wine bamunyi ebyobufuzi tali redde kati baavu sam eko semwai kandi akomba binyo owaiso akomba binyo owa polisi ochola akomba binyo tewali budget katekeko lwabo nibo mutunda lwabo kutatunda lwabo amwagala ennyo ayina mugulira faamu Zimbabwe adduke nga lwabogo bajja kumutolawo bajja kumukwatawo bajja kumufatawo bajja kumutolawo bajja kumujjayo bajja kumunywezawo bwali batadduse abantu bajozi nani okubantu n'abanyalako n'atawulira abanne bye bamugamba bwani abanyala Seta usinajifuula amakaga ng'afaanana n'abeewa Saddam ajoga ng'abeewa Saddam tayobola amakaga na Seta House ng'abali wa Saddam ajogera ddala nga bakoddomi ba Saddam bamutolewo bamukwatewo bamujjewo bamufatewo bamutoleyo bamunywezewo bamukwatirewo bano abambala kiragala tujja kumulabako kabangali ng'agikanga baddeko ng'embu bwali batadduse ne bamukwatira wano tujja mulabako ng'agikanga baddeko ng'embuzi ennume ng'agikanga baddeko bamutoddewo bamukuttewo bamufatawo bamutoleyo bamunywewo bamukwateyo bamufateyo bamunywezewo bamufate lwabogo bajja kumutolawo bajja kumukwatawo bajja kumufatawo bajja kumutolawo bajja kumujjayo bajja kumunyweza bajja kumunywezawo baba bamukutte
olwaleero mbalamusa lukwakwayo nsobole okukwata puroguramu eno ne Muzeeyitambala emirundi senior yenze Kanka Kapita natuddeyo dde okubatuusaako ekitundu kyaffe kino ekirala ekya political dose. Bye mbalazeeko bye bitono ku puroguramu empanvu kambeere nga nzijawo ate bino tugitandike butereevu. Gwabadde akaluubirizibwa okugula ekintu kyonna ng'okigula mu ggwanga Uganda, njagala okutegeezaako nti ate kyaliba ekyangwa ennyo okugula ekintu mu China ng'oweeyambisizza kampuni ya Kasamitala. Bangi mabega mubadde mubuuza naye Kasamitala bintu ki byesinga okubaamu n'obukugu okusaabaza okuva e China ng'ekituleeta mu Uganda ku ssente ezisinga okubeereza wansi ate mu bwangu obusoboka ku mmeeri, mu nnyonyi saako ne ku luguudo. Mbategeeza mmwe mwenna abasomi nti osobola okutumya computers ekika kya tablets, desktops, laptops. Abasaaluuni mweyune Kasamitala mutumye ebyuma by'omu saaluuni. Tulina bannaffe aba restaurant n'abaagala okutandikawo coffee shops. Ebyuma ebyo byonna Kasamitala esobola bikuguliza ku muwendo ogusembayo okuba ogwa wansi China n'ebikuleetera. Mwate abaagala CCTV cameras, abaagala cameras ezikwata emikolo, saako nammwe abaagala cameras ezikola ku ma TV n'ebirala, Kasamitala egikuleetera nga teriko kamogo konna ku muwendo gw'otajja kusanga mu East Africa ye ebijja China. Abaagala waya ne cable amakampuni agadiringa mu kuwayaringa saako ne cables, bannaffe aba stationary nga mwagala printers ne copiers, Kasamitala kago ebikuguliza China. Tulina office mu Gwanzu Bayun district gy'osobola okuba essimu oba okuyita ku mutimbagano gwa WhatsApp. Kubira ku WhatsApp toyono na ssente tujja kuba tubikuguliza. Abannaffe abasobola abakola mu makampuni nga mwagala kye bayita PPE oba personal protective equipment naddala okusobola okukuuma obulamu bwammwe, ebyo nammwe mujja kubanga musobola bitumya zino zigiraavu bino biki amasannyalaze galeme kukuba zeelementi. PPE yenna abakola mu makampuni mumanyi medical equipment ennaku zino ebyobulamu byayetaagisa nnyo, mutumye ebyuma byonna ebyetaagisa mu malwaliro nga muyitira mu kampuni ya Kasamitala. Yes. Banaye bebalituwagira abantu nga bangi. Abantu bonna baagala simanyi jangu nange okoleko interview, simanyi radio, simanyi no. Me simala gakola ebyo. Naye olwaleero mbadde njagala abatulaba n'abatuwuliriza era bw'oba oyina omukutu omulala mukwano gwaffe omuwaako. I want to explain one thing. The genesis of my battle with Lwabogo. The genesis of my battle with Lwabogo. Odweke Lwabogo. In 2014, Lwabogo did not offer himself. But Lwabogo, by 20, I will read one. Let me read this one. Next time I will read. I knew all of the people who wanted to succeed Museveni in 2016. They thought when Museveni met Kanyehamba before the constitution, because Museveni got 4 years when he came to power, he said, I needed 4 years only. After the 4 years, but he had appointed an assignment minister of constitutional affairs, Sam Njuba Kalega. But the reason why NRM extended itself, Museveni gave 4 years. Why 4 years? Like America not threatening. The Chinese say that a distance of 100 miles starts with 1 feet. Yes. Kakati abantu ba Uganda tebategeera. Museveni yakwata basemwogerere bali mu gavumenti ya DP, kibiira kya DP kyonna kiri mu gavumenti ya Muwanga. Museveni n'agaana okujja n'abakuba ne bawunya. Kati n'ajja yasanga buli omu yenna awunye like me. Everybody yawunya, buli kibiina kyonna kiwunye. I'm the only person alive. Kyovula bantu programu zange abantu bazaagala nnyo. If you want to get a new thing, is me who has not been pulled. Yes. Sigulibwa. I know where we are heading it to. What will Burundi say on this issue?
kakati lwabwogo like is fellow other people. In 2001 I was with Gondi, Lieutenant General Tumukundi. He was planning to take a power. Mbabazi was planning to take a power. Tumukundi? Yes. Bugenya was planning to take a power. Bidandi Sali was planning to take a power. Kiribati. Ngabale was 206, 1986, 2016, agenda. I remember Kanyihamba went to the president and asked him, what do you want in the constitution? Museveni is a smart guy. I admire him. He told Kanyihamba, I don't have anything in this constitution apart from making a flexible constitution for Uganda. Flexible. Easy to amend. Kanyihamba teyakitegera. Kanyihamba teyategera Museveni kyeyayogera. Apart from forming a flexible, where do you find flexible constitution is? Where do you find a weak steel? Tiokujja kwa dirisa nga wali wa munene aliyishemu niliyekazia sina dirisa lyenjaga steel aba steel uba munene nze mbasekerera tebasoma propaganda. Museveni defeated Kanyihamba. Museveni ero draft constitution baji mutwalira Mbalala. Museveni received the draft constitution in Mbalala. Why? Because Kaleganjiba had fallen out na Kachiku. Kaleganjiba yabaga nti in any case, if this constitution fails to fulfill the aspiration of the people, the government shall be responsible. Mugende mukebere mu history yamu. Draft constitution Odoki mumubuzi. Where did Odoki hand over the draft to Museveni? It was in Mbalala municipality. Museveni ndaga nti bwensomyemu okujjako ebyettaka bye bitansanyudde. Museveni did not mention Kisanja. Bali balowooza Kanyihamba assumed that if Museveni has been in power for 10 years, add him 10, 20 again, akugambye nti revolutionary abasajja bali wano. Ne bakugamba tebamutegeera. No, they're stupid. If I come to you and I tell you, the problem I have is that I have 3 children. One of them is a priest, the other one, a girls, a daughters. Can I tell you, can I offer you your son, a daughter of mine? Kasogera nti father, omwana ngo ali w'omulenzi father. Ate ogamba otya nti ate alina omukazi gwanoonya. If I ask you, how many children do you have? I have 3 children. Tell me, the 2 are daughters. The only son I have is a priest. So, can I offer you a daughter? You are stupid. Can I offer you my daughter? You are stupid. And you accept? Kubanga father takola. Unless you mumpa. Omusajja agambye alina abaana aba. Basatu. Ababiri baki? Bawala. Abaki omumiki? Mufaza. Ate oyinza omuga nti nina muwala wange mulungi nnyo wano. When somebody tells you that my elder, my firstborn, is a daughter, where is she working? In Gogonya, one of the nuns convents. Umwana wa mukuru wa myaka emeka, you are stupid. I see. I don't sister ino mwana kati obusiru bwamwe. Obusiru. When your president tells you, when Museveni tells you that he is a revolutionary, don't talk about term limits. Abaliwo bebali abanafu muntegeera. Yes. Oba ye yali Africans don't accept in their omulangira omumbejja ebyo babimanyi. Omulangira bamuyita ssebo. There is a mumbeja waziranga me. I thought by the time the Kabaka came, we moved with that mumbeja
atalindagire waliwo omulala aŋŋambye mirundi tokyazijukira nemuganda tojjukira gwe twatambulanga naye nemuganda ssebo omumbejja amwe muganda omumbejja aba ssebo naye ku pasipoti ye bateekako nti bisita byabagwagwagwagwa bikoma wano nti osanga sisitawo ng'atambula ne mukazi wo n'amwanjula omwami waffe yoono when my wife moves with my sister to a function she introduces my sister as omwami are you homosexuals? No. Yes. So this is just bitibwa. And name say muboyogeddeko siwulidde muntu lwabo. Andi kugambye babazi. Kugambye nti lwabo ogwo naye yalowooza tiagenda kuwamba gavumenti. The problem is ekizibu abawesitaana kye balina ebizibu ebyo tekina ensonga that when you humiliate somebody after giving him the money he will come back and work for you. It's not your Muganda. In Muganda, once you humiliate me ngende waffe mu nsozi like the way he did. When they humiliated me in the State House lwabogo so I was in his target agende mu new vision kali nyoko siragana mu new vision kato katabani kakaji media center nswere mpunu I cannot go to media center advisor. No, I cannot be an advisor as a press secretary of the president and spokesperson for 14 years. I was the chief advisor of Museveni. Tell you for Chirala. Temundichiro. Nyuta pakuba nembata. Mutuleka siya wamu. Katibali tibala banga yumusajja hadira yina like me. I just left for home. But when you say, oh, you say, you train you, be. Kulete kwa mwenyeze nempeke zange zilinyana sika nalinje kufuira lwabo namasonga tine memory nja kubano katabana kakajiji kano mungu mu new vision mbwa mwemadi man tomalo economy dalinja batta mzee empekezo gote tezikutoa akamu anti am insulated these are Russian tablets nalinja mufulu bafinya sent ezele gwen ajankozi ali kacheka ne candidate na rinjo ba mwaso mutwe rinjo mkuba mutte that's me. Once we fall apart we are falling apart. I will never work with Rwaboge again. Kambuze mzee kunshiko no mukabuli ne mugulu siri kola kanoko namu I will never work with you. Nze omuko ageza akati ku overthrowing asezalawo anti omuko bili baba muko wangi oyo mujja ko anti ngobolira omukalo woza de omuko alowooza anti money these banyankole believe they were sinners in money. Where have you got that? Hiyo pesa mulipata wapi? Pesa mulipata wapi? How have you got that money? That is also a question. If you steal money intended for utilities, you cannot. The Kenyans got money. How? The European, the British and the Germans contributed £5,000 and bought assets. Mubye utoda. Mubye sente zabantu. Mukabye abantu mutaka. Sente zamwe. Hiyo pesa yako. Sente zamwe mwe. Kwa sente bantu musula one. That's one. Echokubi. Tibo balowooza nti whoever everybody came to get a job. Batagwana ena manyovu. Twala yonyoko. Media center. Twala yonyoko. Advisor. Twala yonyoko. I cannot go there. Ndiro chimba kuliranga munjoka. Omukwera twala 5 billion mbonze muwe. Aje kubona bana nyumulezi kwe. Baka kutandika kukuba. Nagende wafe musozi. Omulenzo yo ne muwabirayo. Ne bwana akola chi ajja kusasula. We shall never work together. Yafulubiza katambe yagala kwa president. Nenda kusegalanga muba muyina. Kati ekyo kitegedde. Nti abawestana balowooza twakimu mulimu. Balowooza twagala mirimu. We want jobs. They think we want money. Mumuzijewa. We hiyo pesa mulipata wapi? But bamanyi malogo. When I was chased from State House, I went home. Nina byenetise ku muntu. Nimba wabirayo. Tawali eja kuba na mirembe. Tali alidde mukubana.
sinda kulya nammwe emmere sinda kubawagirako mujja kusasula ekyogeri eriba kyogesa abantu omukono atujoga lwabwogo nanjoga nampita embwaye nagenda dde ewaffe emyaka 8 nemuwabirayo mu nsozi bino byonna byakola lwabwogo bwategendeza. Let me tell you, President Museveni, if you like sizimuko, because even me I have wako omusajja azadde mu mwalawo, let him buy a farm in Zimbabwe ng'omwana ono nga lwabwogo bamutira wano. Museveni should help lwabwogo nemuwabire waffe mu nsozi ajoga bajja bamutire wano bajja mukuba bamutire wano. Lwabwogo needs a savior. He is no longer rational. Lwabwogo needs to be taken to Zimbabwe. Amugulire famu amuteekeyo agenda mukuba bujozi bwalina anti lwabwogo kati alowooza nti unless he takes power nobody is a Kiruto and Uhuru that nobody, you see these people have stolen everything, killing women, killing people in hospitals. They believe that the only way of retaining power nga bobe bagirimu wa tukunga abantu notuka mulenzi gwe notuka n'obujozi watodanga mukunerekako bya butambi ngenda kubirayo n'obuunya yakuba butambi obuunya ku mulenzi oyo atutte sente zange nze mufaako sezaala we ye yalagidde bampe sente n'aziwamba bogenda omuwuliro ng'ayogera ekyomuko is Museveni on the weighing skill. I have survived 9 years without any money from you. Siza kwata ku sente lwabwogo zakuteko. Siza kwata ku sente. My tradition forbids me from taking anything which lwabwogo has touched. Lwabwogo namuwabire waffe mu. Namuwabira mu nsozi. Yaniya ku mutwe. Nanyalako. Nagamba nazalawo nti namuvumye. I have heard him. He was talking to a man. I was watching. He is dragging my mother-in-law. I'm not. You dragged her there. You said I had abused your mother-in-law, which was not true. Wakati lwabwogo okujja konga Museveni akutte sente n'agulira lwabwogo n'amugulira famu Zimbabwe bajja mukuba bamutire wano ewaffe namuwabirayo tiyinza kukwata ku sente ye sobola yalowooza mbu bwakataze nibwenkwatana lwabo to shake hands with lwaboyo ayitayi nagende waffe mu nsozi nemuwabira in 2014 I shoot this man. He is being tried in absentia and bamukuba atambulire mu kagali kabalimu omulenzi oyo mukuweka akatambi kayogedde I retain the money detained sente za sezaalawo wali obadde ku sente gwe mulenzi gwe mungana mukolere kubanga simanyi afunye sente nalinja kuba ennyondo omutwe enkofera zange bazikanye buli kimu bajja kunteka mu ttako lye. You cannot put me in your buttocks. Lwabwogo I saw you. Abatakulaba de banyankolese wepangire kubatakulaba lwabwogo nakulaba you a get man lwabwogo nakulaba you have a master's degree, I have a master's degree. Nange ndi wa Samuel president alitako kakati nze tayina kyangambako. I'm not a loser. I see. Museveni decided to give me money through the principal private secretary. Now why? Kalujira went and got his money. The balance remained for me. This young man took the money. Bajja kukuba. Lwabwogo bajja kukuba. Lwabwogo buchojoga. Lwabwogo sagala sente za lwabwogo. Never zikomya usizikwata. Njagala lwabwogo akuwe bamukube bakube lwabwogo ono n'obujozi bwe. Ani kitaawo gwe. Ani ajoga abantu. Mu sente zange azikutte. Azikutte ki? You are embarrassing your father-in-law, not me, because I don't write to Museveni. Museveni decided that Kalugire gets his money. I also get a balance. Baja ba ate singa toba de nga Museveni mkwano gwange. Lwabwogo yalifiiriddwa abantu. Nandika kubine kali kasaso ndekagwa n'eddalu. Ejogerereka nakalege nzinyo oli mwana wanigwe. Lwabwogo oli mwana wani. Who is your father? In prominent families, where do we find the Lwabwogo family? Baja kuba Lwabwogo
nazaala we yali kugulidde is not me. Lwabwogo yali badde. What Museveni should do is to buy a farm in Zimbabwe. Lwabwogo adduke bamuttira wano. I'm telling you, Lwabwogo bajja muttira wano. Everybody has him. You play. Ngenda kukubira mukwata buli lunaku every day. Kati akakuba akatambi. Kakati nkugamba. They are political Lwabwogo. Lwabwogo bajja mu bama mwasa. Waliwo beko baganda be. Does Lwabwogo have a Songo family? Where does he have? Simani. Bamutoswera. We have prominent families in Ankole. Where does Lwabwogo come from? Among the prominent families in Ankole. Maybe he has a humble beginning. Was a gate man. You cannot from gate man to president. H. Tasobola. Buno obusika buliko nannyini bwo. Sinalaba yo gavumenti mukoja asikira sezala. Obusika buliko nannyini bwo. Obusika buliko nannyini bwo. Tujja kukuba wano tumutwale twagala jiyo mutwe bene bu factory bwo. Otutte ennyama y'abantu. Otutte buli kimu. Otutte amaliba. Otutte empuuta. Otutte eki. Oyo yetaaga abaganda baga kuseerera ligenda mu ajeyo omutwe. Obusika bwani. Obusika buliko nannyini bwo. Where do you find a son-in-law taking power? Give me anywhere. Obusika buyina nannyini bwo. Obusika buyina ne Lwabwogo. Obusika buyina nannyini bwo. Kana akasiko kaliko nannyini ko. Obusika buliko nannyini bwo. Obusika buliko nannyini bwo. Nugono koro tango bajja kukuba bakwasa omutwe kubanga talina mpisa. Tachinge mayimane mukuba kakati nkugamba. Oyo omulenzi tasobola kone tujja mukuba anyigiriza buli omu bakataka bonna abakubye. Oyo omulenzi muyinako tepu eziwunya yakuba tepu obuwunya ayina kuduka. The only thing Museveni can do to his son-in-law to buy a farm in Zimbabwe aduke kati tunamu abantu bamukyawa nnyo is the most hated member of the Museveni family. Kakati nze akatabo kano nakawandiika kuba abantu abamu balowooza I move no nkugamba kana akatabo kalaba okalaba blood I predicted akatabo kano bw'okasoma kaddi tujja kumulabako ngadduka bw'atalina family muova. You have a prominent family. Tell us the Lwabwogo family. How does it feature in Ankole? The Lwabwogo family. Tell us the Lwabwogo family. Wajeva. Originated from where? You completed it. Although I'm a self-made person, I come from a prominent family. Family of Yaman, Yamirun, Yasembuya, Eya, Busese Rukaya. We are very prominent people. Buana, Ulugahale, Ulugaha. Ulukafa tumweba gwe gutumweba zobu bonna bwaliko ndi wali twete yepuso bobona obunya bwava mu family kyobo. Where do you come from? Ani oli yako family ya mwegwe eyange maze emyaka from 1900. Our family is prominent. Eriwa Lwabwogo family yeriwa buli kotoni ku mutoti joga ku mutwe. Bosamwala sabalezi gofuge kanisa. If you marry the daughter of the Archbishop of the Anglican Church, do you control the church? Simani. Ujozi mbwaja kuneregamu. Release my money or not. Me, I don't mind. You are battling your father-in-law. You are humiliating your father-in-law. I'll never work with you in my life. I see. Ate wale bataina mu Buganda byonna mu bitadde wa. What is your prediction in that book? Anti nkugambye. Let me read it. Nkugamba. How first ladies undermine succession. He said that I'm dragging up mother-in-law and my battle with him. He decided, he started it. He said, I had abused his mother-in-law. Why? When the first lady resigned or retired, I was asked by journalists, why does she retire before your boss? I said, they derived their powers from different institutions. Museveni derived his power
from the delegates conference where he can go and renew and go. This one was called by God. Remember, the first lady said he was called by God. And Museveni wondered, why didn't I see you here? That calling thinking that he would jump. Me, for us, Baganda, we even respect the Mama, what would have Bam could take in our wins? Bam quite an evamusivity way, Yaitani, in the Kabakubida, the bomb in zone, and Tarabe, Bam was some tree, Bam talk about was, Bam Padavazimujum, Murizuko Yoga, Buchonia Onia Kumazi, Kuruno, Wanya, Wekwaya Camu, Wekwaya Kunyango, wedding your Muramanyu, not Banco Mario, kill me. And you see, we have documented your properties. Better Roche. I told you, is good. Release my money or embarrass your father-in-law. Kakatin Kugam. How facilities are in succession? The challenge with the women is that they live longer than their husbands. This may be because they go into marriage at a very younger age compared to their husbands. The second reason is because men are deployed in risky situations which put their chances of survival and longer life in danger. This part explains why the widows are many. However, unless a man remarries and gets care from a new woman, he lives a short life after his wife's demise. In Uganda, in this case, it is up to the population to decide how succession will happen, but we cannot allow the growth of power and influence of the mafia gang, who have already positioned themselves to grab power. If we risk this, we must maintain our total loyalty and commitment to Museveni to help us choose a successor. No alternative on this. Museveni is not like Umusika. Ona yishamunna zalawi ani uitawa baje ba famu baje dukene kalubindizo kugamba. Number one, we should expect a headless revolution. We must, if Luabogo takes power, the way they have treated us, everybody work. Where do you find a state house that the chief photographer of Museveni is in exile? A senior man, senior principal private secretary, is in exile. Others are in exile. Everybody is running into exile. Buli muntu abaddu state house enukange nagisi enukanga amazi state house enukanga amazi. Everybody you have humiliated everybody. Nene chobe ne mujamu buli omu ne mujamu enukanga amazi state house enukanga nagisi enukanga amazi enukanga latulini. But we are going to fight you. One of the people who suffered humiliation in state house is like me. And nobody, even God, cannot direct me to reconcile with you. The only person I want there is Museveni. Abantu never munuka. State house enukangenagis. Enukanga mabya. Enukanga amazi. Buli omu yenna bamujoza, buli omu yenna abakoledde. Museveni bwe bakujoga. Ye ate osigala omuwagira kyewuunyiza. Kugambye. We should expect if these people don't review their practice, nena chobe, ne bagoba, kataka ne bagoba, kubanga omuko, nyizo kukubira lwabo, ngaliwe munyonyo, atudde ne bannankabiro ne bani basula ntebe bako, ngenda bawa millions, mukbaduke, bagobe kadaga, nakolera bagondi bani bono, tuyina woyita mulenzi gwi, tuyina woyita, ensi yakutamwa, we are waiting, we are only waiting another succession of Museveni. Museveni will give us a successor. But this is not a kingdom. Oh, you're so good. Oh, no, so to Mubana, to come to Mubana. Javu de Tomato, Kubantu, Mulenzi Guani, Kubantu, Vanya Deco, Toina Joita, or what are the centers and the Mulenzi Gui. Also, Cesaro, Bacayoli, Mohoza Cayola, Baku pick up, Campbell Pally. I told me to work on Kadim Kogam.
Number one, if the Museveni does not take care of Lwabogo, we are risking the following. One, we should expect a headless revolution, whose consequences are dire. Headless, it will be headless. Lwabogo bala was anti ainamu work. Waliwamu waka, yeah, waliwamu waka, atute, twagala nya atutati omuntu, mulabe chibuka buchicha, mulabe sergeant do, bwashini kenzinyo, mulaba abakadde abafuluma state house ku stretcher, obanga ngaba kubuka, mulaba abakadde abafuluma state house ku bugali bw'abalema. Let this man kill me. Azitalabe, nkumabulite, barometer. Olabe waduka tajja kusigazoka ya de fact bane bamuga this morning the other day Honorable Kutesa talk to him namuga nti gwe mirundu munsobole somebody told him ngobo gendo kulaba akanga badi aja ensi yakutama mulezi gwensi yakutama ne wasadamu baliyo ne wasadamu bali afana ngabe wa Saddam ajogera ddala ngabe wa Saddam tayola makake ngabe wa Saddam ajogera ddala ngabe wa Saddam kongolo bajja kumutwali mshinja abantu bamutamu bandane banene bamugamba kati nkugamba if Lwabogo takes power Uganda risks a headless revolution. Ladies and gentlemen, let us prepare for bloody Museveni succession. Doctors can call this a Caesarean birth when no channels fail. Lwabogo jayo mutwe tayagala kuwamba government nti Museveni amutidde adde sente zanga ziremedde Sergeant Do ekiri mufumbiro tujja kulaba abakazi abakulu abadduka nga bali mukagali kabalema bayingira helicopter. Sergeant Dali awasindise enzinyo mujja kulaba Sergeant Do nze kyenjogera nkimanyi. I'm telling you, if Museveni does not control his son-in-law ne sente zange nazikwata nga Museveni yaziragidde, you prepare for Sergeant Do. Tujja kumulaba Kongo ate ataddukira bajja mukwata first victim ye bamwambulemu empale efiribi efulume abasajja bagala ensalo twa olaba abadduka olaba obubina obutasobola kuyingira mu binya by'emmese. I'm telling you, I'm speaking this because I love Museveni. I'm speaking this because I know Museveni will arrest me. Muwane tape nenzimu sidinzi muwa. If this man Lwabogo continues raising his ugly head in our elections, a Sergeant Do is in room. Ba! Olaba waduka bayina gwe bagamba ya muwaga oli mulaba kabangali ngakikanga baddeko ng'embuzi ennume mu Kampala bwe bali munywererano Lwabogo oliwulira kati nkugamba. This is why I tell you nti let's prepare if Lwabogo is allowed by Museveni to appear as if he has been anointed. Lwabogo is the most hated man in the Museveni family. If he comes and he is not tamed as Kutesa, I was watching Kutesa talking to him. After Kutesa, they went to an Italy lady. Bwavuddeyo ayogedde ne Christophe n'alyokalega zango jazisasula nja kulega enjovu nja kuteeka empiso wali wandi wabi wano muti ojazireta Lwabogo ajja kuleeta sente zange euro produce my money unconditional 3 billion ojazireta mulenzi gwe nja kutambuza obwereere mu Kampala ejjogo lyonna lyolina mu mutwe. Didn't you steal my money? Didn't you take my money? Who are you? Listen, embarrass your father-in-law, but you cannot take my money. Ngenda kulagako mulenzi gwe ngenda kulagako ngenda kulagako empise kuyingira ewabi egagatti ajja bayiteeka. Honorable Kutesa, don't go back to this man. Nobody should go to this. Allow him to express his arrogance. I'll deal with him. Ngenda mulagako Joshi woboneka luyindize ngogamba. This is why women are usually more concerned with their future.
when the husbands die bano balwabo ababbye bo balowooza nti they will take power to protect what they have rooted. Is only they know. What about us? The solution would be that those who oyakwagala ennyo akugulire faamu Zimbabwe osetulinga odduke tugenda kukwatira wano gwe kye tuli kukola oli kiwulira oli mulaba kamanga linga embuzi ennume talina gwagenda kutta tumumonitalinga 24 hours ejjogo lino you go to Kutesa no demand you abuse and no demand when you went to Kutesa and they abused him everybody who talk to you you abuse him kabanga nze toyina kyojja kunkola gwe nyinza okubebi kumwenda oyo mwana oyo lwabo okubebi kumwenda munyonyi ne yenyaga ne bamugirako ku kisaabu ekitoka ng'aniedde okwenya kukimanyi nga nagambye kuba oyo mwana oyo lwabo mukubebi kumwenda ne yenyaga ekivundu ekiyitibwa bagantu kitakwenyaga amaanyi nga yina yatabula yakyankalanya omusambwa omusambwa he regulated the day he attacked me. And people are telling you, give this man money. Olowooza ye Museveni tamanyi. Ebyo ebyekiganda tabimanyi. Bajja kutambulira mu kakali n'obugaalo bindi bwe n'obugaalo bindi bagenda kukuba nze njagala nyawakane batambuli bajja okole mugwemba mpaniye ani munyonyi baba ani munyonyi eddako kamwenda tekanda mu motoka yaako kaddamu okuneereegamu nono njagala akalube agana okuleeta sente zange bamukube munyonyi ani yenyage ejjogo lyonna lyoyina omutwe aswale mu bazungu. Yes, nkugamba. However, the future outside the State House, ekibalwanyisa bano, they have not prepared well how to exit the State House. But I think you say, in politics, someone prepares to consolidate themselves. Bagamba mbulwabo kakati bana bali mu State House batali aba Museveni abagala okusikira Museveni bayina sente nti lwabwo wizimani yazijjawa family yabwe inayi Getman waboko ze Getman in London yazijewa nidda zijewa tumukube ayogere yazije kakati bo balowooza mbu using money they will succeed Museveni. Museveni has not been using money. Museveni has been using service delivery. Sente zonna muzibye ne radio muzibye z'amasomero ne TV muzibye ne kikyonna mukibye ne sente za kapasi muzibye ne ddagala mulibye ne sente z'amasanyalaze muzibye. That's not Museveni. Kati mwite musobola. Tokuba bukubi betu n'olaba bwadduka gwe balisimbawo. Tujjukiza abantu bwe babbeza amasanya. N'olaba kitutu n'olaba kajina bwadduka kajina n'obujozi bwe. Fwe tugamba nti babadde omanyi kilomita y'oluguudo bwekolebwa gwayiwe neze balya mu Kampala tubeetegekede ojja kulaba kajina ng'agikanga baddeko mukazi mukadde ayina amadookooli ate tugenda kuleeta pick-up nedda kyabulamiti agikwatako bwati neyeewuba abaferebole anti kakati bubaga tulemereko nga mulemerako muteyo omuntu omukiyiike nedda nga balemerako wa kano akakundi k'ababbi akaba tumwebaze nga kalemerako wa eri twakalya dda twakalikodinga dda bayina bagulira gundi omuko ne lwabalwo gabo ne bagundi kantwe pusi walutwetu babagulire faamu Zimbabwe badduke before nebo bali bakwatira ne babuyola oliwulira mutani wakajiji bampa omusose kwa mutayimbo enyuma wakabutandika omutayimbo omwekizozi. Tuyina data. We have a data center that monitors these people. They don't know. I see. Hey. Nkugamba. However, the future outside the State House is unpredictable. This is why first ladies don't gamble. But here, Gondi owa zenawe yalemeramu.
element mu State House katalabanga ku ndala ba first ladies be basinga okwonoona success mbona yino okujjanga jo of all the people Lwabogo is the most hated member of the first family. Taina wa itawona nanuka na banyonyi bayi nanuka anzita alabe bambe twamwetegekera dda ngatani mubebi kumwenda kata mubala dunga tanasituka yebwe tomutya mutya kuki mubala dwe uwe waka ngejogole data jamwina ko gojimanyi lino mukube ogenda mukubanga ayogera nga yeye nyini obala yalemu okuleta ebyuma emunta yaleta emotoka n'enjikwata n'aleeta jacket mbaje nemukwa mubbe buli wamu wonna ne baleeta gundi zoom Abamerikani nange ne bakwata byonna tubiyina mujja kulaba badduka. The best way they would do is to fetch themselves out like Kakoza Mutale. Let Museveni buy an estate, a farm for his son-in-law, never baduke one. Before they baduke and say better. Bajabatira one. Nkugamba anti bajagenda lwampaka ni abagambye okubata atayagala kupama kiro lwakyalya mu nyumba mutali toilet. Nkugamba nti however, the future outside the State House for first ladies is unpredictable. This fear makes the first ladies to become inward looking or make a political blunders. For example, in Rwanda, Agatha Habyarimana wrongly believed that by antagonizing the Hutus from the southern Rwanda and those from the north, and she ended up breaking the unity among Hutus. Yes. Agatha Habyarimana yalowooza nti nze ngenda okuleeta success. Yayina mwanyina nga tajooga kitalo. Habyarimana namugoba amagye n'amulemeramu yagenda ekimanga n'amusanga n'atabula abakutu ki. She ended up in Moise bed as a refugee in Kenya. A joke lyonna miscalculation. Era Abahutu bwe beetemamu. I was in Arusha in the peace talks. Bali balonze prime minister Agatha Uwiringiyimana abanyarwanda bagala nnyo Agatha n'owaka Gondi n'amugamba Habyarimana Uwiringiyimana omukazi ye Agatha Uwiringiyimana as prime minister bamutana babiri ye10. I was in Kigali by the time the Hutus started killing the people. I had accompanied the 70,000 Rwandese soldiers that had camped at the parliament. Nali nabo ekigali kakati Uwiringiyimana tuba tuli egundi olunga ali mu delegation ya RPF tugende mu Arusha. Habyarimana n'agamba bamugamba you go and inform the parliament of Kigali Rwanda. N'agamba no, let Agatha go there. Agatha yamugamba Habyarimana, I'm not your wife, don't give me orders. Olwa RPF muwaga tujja kumulaba ko Lwabogo ngadduka. Museveni should avoid this. Nti Agatha Habyarimana yatabula abahutu e Rwanda. Naye nawe mugenda okutabula abantu. Mukba Abaganda, mukba Abanyankole, mukba Abanya n'otwala ennyama n'osiba abantu n'otwala amaliba n'otwala ennyama n'otwala empuuta n'otwala gwagireeta musajja y'omu n'agyoga ensi yonna n'agina ku mutwe n'aginyalako n'omugamba nti asobola okufuga eggwanga lino bw'afuga eggwanga tatufuula lufula ayina kudduka buddusi inamugulya faamu gundi nkubuulira. When the RPF invaded Rwanda and who broke out, the Southerners who had been dissuaded against dissuaded and isolated against joined the RPF, thinking that they had trimmed the wings of Habyarimana and RPF would counter Agatha's arrogance. Abafutu bategeera tinokbamuko twinokubala Lwabogo ng'Abanyarwanda bwe bakola kubanga Agatha yali alese ngono Lwabogo alina kubwa into submission. Museveni ampadde sente kugana gwani mulenzi gwe ompe
bejoko ateyo omuntu mba pempale bazimujemu obanga wasa tebadivosinga gwe mulenzi gwe olowooza tebasobola omwana tasobola kudivosinga tukukwata nga komona gwe tukunyweza lubola woddukira gwe n'empale zo ezokwepangisa nega nti the two sides ended up losing. The moderate Hutus who saw RPF as an average and the extremist Hutus who carried out genocide all lost because the Tutsis took power. Kakati nono mulenzi fijitu mbubobo ibajoko tasobola obusika buliko nanyini bwo tasobola naye gwe gabakubuuza wamma muhoozi jeno muhoozi nono ajoga abantu singa ono yaliko jeno ngaliko ennyota singa tatusiyaga yali badde atusiyaga but mama every time mama are you going to rule us by hypocrisy? Oyo talina waayita bw'otata sente zange nyinza okubbya laddu mulenzi gwe muli balokole nija kubbya laddu ba omuntu ogongwasa bejogerere kulimu twayawukana wangoba this man sacked me in 2014 kati ajja ngosemanya amagalo tolikwata ku power wano ndakutegeera tojja kunze tayomu tumuno omanyifu abaganda twagala timba tujiwama jobe embuzi omulenzi una abantu baagala bamukwate bajoze baniyete ku mutwe bagenza babuli wamwenyama amaliba amaji bamube amata mpe jogoli onabali mujemu chobola bamuhozi yeshiriki omanyi lwaki muhozi asirisi tukita contempt card yeta munyega bwayereka buyebamba sente zo nozijewa nedda mulenzi kwejo wase olunakuli walumba omusambo gwange ogenda kuba olirwejjusa mulenzi gwa olirwejjusa leka malize kugamba nti in Malawi I'm telling you how first ladies undermine successful. I see. Nti ekigali akasa Habyarimana yayingirawo n'atabula abahutu waitem ngono kawanamo omuko mama who doesn't have a mother-in-law buli kaseera bw'aba yakalokanga abantu mu education luddawa yonna naye bakulindiri gwe walibadde wadduka dda. The best option is to buy for you an estate farm. Webakwa mulenzi kwe bali kunyweza wano olemete sente zange ne buli lunaku nkukumira ebyote ewaffe ojazisesema nja kuzimbya olubuto kakati nkugamba in Malawi twakakiraba ne Zimbabwe jjo Kamuzibanda's wife mama Cecilia Kazamira frustrated all the efforts to replace her husband who was senile. In his calculation, Kazamira believed that Banda was going to win an election despite his ill health, since he had kept peasants in fear of 2 decades. Unknown to Kazamira, the political dispensation had politically changed, and it was an era of multi-party system which did not favor her husband, Kamuzibanda. The people of Malawi voted alongside regional lines, and Yerito known Bakiri Muruzi, hailing from a more populous region, defeated Dr. Banda. Banda was only lucky that the people he had persecuted, like me, Onomulenzi Bajozi, Natsunya Kumutani, Motonyako, Abakozam Station, Namotonyako, Namotoniako, Namutukunkomadi, Musologum, Namutukangira Partism. Dr. Banda was only lucky that the people he had persecuted, including Chakofa Chana, did not take a power. And Muluzi did not revenge. However, the phobia to succeed in first ladies is real. Many people have fallen out with Museveni. Blame Janet Museveni for this. More importantly, Janet has grim examples of former first ladies in the likes of Rebecca Galanga, akatabuka nakawandika nga mu honest man. Nga abantu bonna abagobeddwa mu State House bagamba mama kubona ono mulenzi akozesa mama abali mu government bonna be bagobye mama abantu bonna bakyaye nnyo first lady nze yamukolera ne mulwanirira
yajja uyomulenzi ne kalubindize wengendo bagwe ku ttaka ne bw'oliba mu nnyonyi ojjako wororo yakuba gwe mu nnyonyi oniye wali wulula owulule kiwunye bakufulumye ku nnyonyi eddako lemera ssente zange lwaboogo lemera ssente zange nkulageko ate ogenda kunzita bebigo mwenda mu nnyonyi bebigo mwenda ogwemu ejjoogo lyonna lwaboogo nze nsaba katonda lwaboogo alemere ssente zange musaba katonda mulageko nga katonda bwe yakakanyaza omutima gwa Falaawo njagala omulenzi ono katonda amumpe akakanyali mukube enkuba yennyini mukube enkuba atambulireko abantu bagulumize erifu 3 njagala abantu bagulumize ebyange abantu bave mu ddiini badde ewaffe abakuba abanene abakuba mukube ejjoogo lyonna mukube mutambulize mukagali kale bamutume mukube olulimi luveeyo kwata ssente zange era kuzino muzeeyi ayogera gwe basiba hani olaba ne bano babasibye abasiru. You see, the only case, and you could the Eroi in Africa is a cocoa web. It is natural small insects. 2, a law in Europe is a wound. The only thing you can charge with me, abusing the computer. What have I done? Nothing. I'm explaining what I've gone through. Let somebody challenge me. Didn't I work in the State House? Yes, somebody should challenge. Yes. You're abusing the computer cannot apply to me. Defamation was different, but you motivated it. That's why journalists don't know it. Abusing a computer means I've said something. This man has refused to give me my money. And according with the tape you are going to play, and the interview you had, the interaction you had with the Kutesa is insisting. I see. Kakati nkugamba. In Malawi, the people of Malawi voted alongside the regional lines, and Erisono Bakiri Muruzi, hailing from a more populous region, defeated Dr. Banda. Banda was only lucky that the people he had persecuted, including Chakufa Chana, did not threaten his power, and Maruzi did not revenge. Mama Kazamiri Chamu yali mistress wani wa Kamuzi Banda. Kamuzi Banda akadiba mugatote kamuti nida kamuteka mu Afrika Sinairo. Ne bamubaka lulu. Naye kyamuyamba. Tebakiri Muruzi yali tamusibyeko. Naye singa kifo kiwani yali genze mu yali badde kitalia. Kakati nkugamba. Did not. However, the phobia for succession in first ladies is real. Many people have fallen out with Museveni. Mbagambi, first lady wa Uganda, ayina ekizibu. Why? Alabye kuba first ladies ab'amawanga amalala nga bajja wano Museveni n'abayamba. I wrote it at the risk of my neck. Ekyo kimuleesa muko. Yes. Yes. Anti nkugambye. You cannot charge me with abusing a computer. I've enumerated the role of first ladies. Yes. Nenkugamba, I understand why first ladies fear to lose power. Why? Nti Zenawi bwe yawamba government bajira kumune Museveni. Naye yali tezimbanga nyumba waabwe. Yes, the revolutionaries don't care. Zenawi bwe yafa alabika bamuwabutwa. Mukazi Zenawi yali alemedde mu State House. They had to push him out, push her out. Why? Yali amanyidde ki? Obete yagamba the only way of surviving have to be a leader. Yes. I have a shop. Muchinana bwe yagamba ninachi munyima bwa president ngende nkolechi. Obete ya shaping a media. Let me tell you. Obete in spite of the fact nti abaana b'Obote
yabazaala mu Miria naye ate Obote teyabeeranga na Miria ne mu 71 yali tagenze naye genda obuze Joyce Sebugwawo gye yali mu 71 ng'Obote bamuwambye yali mukazi mulungi nnyo muwala muto abali mu Nyonyi Obote naye nga Miria ali wano Cardinal Nsubuga had to convince Amin to allow Miria to join her husband in 1985. Miria remained here. Obote yamutwala. Obote never wanted his wife to fall into problems. I see. Abakazi sibamanyi. Nze abakazi abange sisambula nabo. Lwaki? Mbabuuza. I'm hunted. What if we die together? Fuga Benzio, fuga Koniyo, fuga chi. They have vehicles. Fuga emotoka yogende weka. Kubanga bajja tutaffe mbyabana baffe. Yes. Nze sitambula nabo my wives. Maybe in the future government where my life is secured. Kakati nkugamba tiba first ladies beba creating a trouble. But even in this life you have security. Kakati nkugamba all of the privileges nkubuulira ne nkugamba nti first lady wa Uganda Mama Janet Muwagira lwaki alabye abakulembeze alabye banne ba first ladies abamawanga amalala enneeyisa gye babayisizaamu nga bababa bwe bavuddewo which means Janet has been told a lesson ne bongamba nti ayagala mukoddomi wasike I buy it unless we address Janet's fears who's a realist the realist she must have fears omukazi akugamba abakoze obulungi omukazi akugamba ti gwe kankaka bwe nfiira wano ekituufu yes bofira a woman must ask you babibuuza etafa ajala kubuuza ati the live longer kakati nze nkugamba nti Mama Janet gwe nabeera naye emyaka 14 ate naye yanjagala nnyo naye ono era first lady yajja ngamba mwana wange mirundi otukoledde nnyo kozi ono omukolo wabwoko alowooza nti ndi mbwayi mukubye lwabwoko talikwata ku power wano lwabwoko talikwata ku power kirazira embwa eziranseko lwabwoko talikwata ku power the best lwabwoko can do is to buy a farm in Zimbabwe and run away ne buno kati nkugamba ti Janet we must address as realists the fears of Mama Janet as a first lady nkugamba nti ekizibu first lady kyayina mbagambye many people who have fallen out with Museveni blame first lady Janet Museveni for this. More importantly, Janet has grim examples of former first ladies in the likes of Rebecca Galanga. I see. Muganya okutegeera. Yes. Muganya okutegeera mama atyachi. I'm a realist. Mukutya ate kyaleeta kiringe kitaka. Nebo abayagala anti ye. Nebo abayagala lwabogo is not sellable. Naye omugga omubi kukwasa ku nkanaga. Lwabogo tayina waayita. Lwabogo bamwina mugulya Zimbabwe nadduka batubana mukuba mwasa mutwe. Ate okuva lwakuteko sente zange. Lwabogo bwatata sente zange. Nemana ngende waffe nenkuma ebyoto. Lwabogo muli mulaba. Lwabogo bajja mukubira. Njagala kubuuza ku muweezi. Kakati uliza kugambye tumale kino. Nti for example, former first ladies in the likes of Rebecca Galanga, widow former SPLA leader John Galanga, mumulabyeko, first lady amulabyeko. Vividly, all the privileges that the Rebecca Galanga enjoyed vanished with the Galanga's death. I told you I'm a risk taker and I'm a realist. I understand even if Janet, Mama Janet, fears and sponsors, naye mubasika bonna anoonyamu. Who will protect me? Because God has given her visions. Look what Galanga, Rebecca Galanga, who was here. She saw Galanga here in the State House. Kati nkugamba. Nti, all the privileges
that Rebecca Galanga enjoyed vanished with the Galanga's death. What about if Museveni dies or if Museveni is removed? And Salva Kiir, the president of Southern Sudan, has not helped her. I see. Yes. This is why Mbabazi fell out with the first lady. Museveni yamumuwa n'agamba genda okole mu prime minister's office. Mbabazi n'aleeta ejjoogo kusiba kugundi. Oyo muvuka mu Abaganda mwalirwaniridde nnyo oyo omuvuka ngenda mulwanirira nnyo Kazinda. Mbabazi yamukozesanga okuba first lady. Nekugamba her decision mulaba Rebecca Galanga her decision to support Riek Machar in Newer is because she grew up in the Newer region. Twagenda mu independence ya Southern Sudan. Galanga's widow ne mutabani we Galanga Museveni Muzeyi, they are putting me here. Galanga's widow was far away. Museveni just waved his Nkufira. Why? The Americans are taken over. I see. Southern Museveni was humiliated at the independence of Southern Sudan. The Americans are taken over. One never did nothing. They don't plant. Another example that wants Janet. Another example for Janet is Maria Nyerere, the wife of the late Julius Nyerere. Nyerere had left behind a stupid will that it does not compel the Tanzanian government to support his family. In the case of death, Nyerere's widow and her family are looked after by Yoweri Museveni. We should not forget the example of Samora Machel's widow, who was the education minister in Mozambique prior to her husband's death. But immediately Machel died, she was stripped of the privileges, including her portfolio as Minister of Education, and ended up looking for care from Senator Nelson Mandela. The same applies to Farah Ayadidi's widow. After the Somali War, Lord, Ayadidi died in a battle with the Americans. The widows depended on Museveni for survival. One of Idi Amin's wives, Madini Amin, ended up in a Mobutu's bed. Once you have this type of history, we must put in our law to protect first ladies. But Mzee, if a government is overthrown, like the way Doumbouya overthrew the other government, does that law still work? No, we shouldn't think about this. This must be in our constitutions. A first lady must live a privileged life. Yes. This is why. If they treated this is why first ladies the same, women want their children to succeed us. Or if a woman invests in somebody, it must be a widow or a woman who left a long time ago. Kakati nkubuli ndembagamba nawandika ebintu bino mbabulire tibino nabiraba. First lady atunulidde wa Galanga abona. First lady atunulidde wa Habyarimana abona. First lady atunulidde wa Nyerere senta zijja wa Museveni. Atunulidde wa Faraya Didi senta zijja wa atunulidde wa Idi Amin Madina yagenda ko nafumbire wa Mubutu onagasa ono mukazi mukulu anafumbirwawo. Let us address this issue. I'm a realist. I see. I'm a realist. I'm a realist. Kana katabona kawandika da. Nemba kanti your problem, there are things you fear talk about. What will be the security of the former president? Never wambie government. The former president must be accorded respect. He served the country. Yes. Whatever copy of Mulalu Bagoba Mukatare, but Mukulembeza atandika bulungi. Yes. Whatever copy alume bere. Whatever copy of Mulalu, Obulalu neto be abisanga kunsi is misread. But we must have a law. We must have a law that protects members of the first family in law. I see. Ngati kijibwawo kiri mu statute
ngabalamuzi ti omulamuzi anja kufuna nga sente ze ne wali sayalinga let us accord it kati Bukenya lwaki Bukenya akomawo Bukenya tayina kalina yes bamuwa sente meka omusala kwa ndikubuli eriwa katomi nogamba nti ogenda kukola loji loji tujikola lwansonga nti ewali loji wabeerawo oluka kakati Bukenya bamukwatiramu nga ali kubuka omusajja nanduka ani ayenderayo abenzi bendera wali maanyi era nagamba omuganda wange nagamba muganda wange baby cool tozanyisa kintu kyaffe kino ekyawa ekyekiwatule buli ligimu yonna gwereka ate kambabuuliremu mumanyi lwaki obwavu obutuluma mumanyi obwavu obuluma eggwanga Bobi Wine yabagamba nti nze sijja kubawaabira ngenda kubamulisa ekyokwinaga nti alina pulani B temwagitegeera pulani B abazungu butaleeta sente. Let me tell you, do you know that Besigye was useful to us in terms of money? Obwavu buvudde ku Bobi Wine. Bobi Wine ye baamukuba nnyo ne mulabula tugenda Kayunga bagenda kuttirayo baali bamukubye essasi kati Bobi Wine bye baamuyisaamu mu kalulu yalina okumaliriza naye Bobi Wine tagenda bikola nga akaluka bwete ate bye biyamba security okufuna ssente mwishe mutamanyi singa Bobi Wine akanti enkya ngenda gindi tiya gasi bagula wamulabyeko Bobi Wine has impoverished security ebba kati aba security abasemwayi baba ne vumu kyoto abayiso baba ne vumu kyoto tewali sente. Yes, insecurity. I'm telling you. I see. They balia omugoye ne besubiyo obusika. Besigye was well treated. Ngati bamukuba. Kakati Besigye akalwe kagwanga. Tumuyita eaching opponent. An eaching opponent must each government kayinja mu ngato. Ngenda kwerangirira. Nze na wangu. Nga police ekola kati enkube gye bakuba mu Bobi Wine. Bamunyi ebyo obufuzi. Tali kati bavu Sam eko semwai kandiho akomba binyo owaiso akomba binyo owa police ochola akomba binyo tewali budget chobola balete ebijambia Bobi Wine yagana bamukuba ne bafiirwa emboko ze bamukuba Bobi Wine yatya Bobi Wine yatyo muddamu yena abakwasa abazungu kati bazungu be babakuba. I want to tell you olunaku emuli jaye mambo kuba bana Uganda nyinyi za America zigenda zikubasizijewo. I want to tell you abantu bakubendulu and Museveni is aware tisinga mwekalakasa mu kibuga kati Bobi Wine ekirungi kya Nupu ya government akaliwe kagwa baba wa sente mpuga n'omutwegwe ayina billion mmeka mu office ye nengalabiye bwereka kati bagenda kuddayo kati abaka mu parliament bagenda kuddayo okuteesa basigirinya babatadde n'olaba empuuta ekyo kyembabuulira timye ayina political dynamics Besigye was creating money for the security. I see. Bobi Wine mwamukuba ne mukanga takola ki mwali eji Bobi Wine ye yabalekera abazungu kati be babanyiga demonstrating takola ki naye ate singa mwali ne Besigye n'aleetera Besigye yabadde akomyewo kati abapoliisi bwe mwagala okufuna ku sente n'abasemwayi n'abayiso muteeke sente mu Besigye akomewo atabaase ebyalo akomawo anti nedda bano be baba bamuwaga naye bwe walabyeko tiyagasi adibidde mu sitowa bakola ensobi bakuba Bobi Wine ne bamutiisa Kayunga ne mukubira esimu ne bwabwe ogenda Kayunga oli mufu era singa tebajjawo birungi kuleeta afende muwozi omwana oyo yali mufu amutereri jagala kubuuza mzee linda kati nkugamba therefore Janet must be conscious of the efforts to convince government to return
this woman, Madina Amin, ebintu byeyaleka, went to Mbabazi, went to there, went yagamba ko n'agamba mbu waliwo abali bamusaba ebyaffe. Naga nti ebyamini omusajja omukazi eyalibwako pulezidenti addamu n'alibwako omulala kyali mu Buganda muka Namaganda yazaala Muteesa yakiriza n'addamu n'afumbira omukopi naye era Katikkiro bamwasa omutwe kugamba look what Miriam Kalurobot, she must be depending on handouts from 7 bino bene bikanga facility generate nti ba facility zibo namu Afrika bajja wa Museveni bayamba okitagede kina kuganche nabawandikira all of these examples send shivers to any human being mindful of the future okujjako nga tugenze muteeka eri netugamba ti ebintu by'omukulembeze avudde mu buyinza ne facility kubanga I'm talking about the facilities why women die early chobola nti ono muvuka yebereka kunazala oyo that's the bad option oyo tayi nanuka lwabogo nanuka tayina wayita lwabogo nebo yesimbawo nembuzi mpambuzi tasobola tayina wayita nanuka lwabogo nanuka very arrogant fellow nali ko amanyu bwati ukaballot paper yokuba against your father-in-law directs that give Mirundi money no Ghana you are humiliating your father-in-law not me nze nindire mu 7 batamu bama busu no kwa mutwe mbuyala woza wairuko to him Luaboko, I will never come to you. Luaboko, I don't consider you as serious contenders. I've never seen a country where the son-in-law can take power when the man has his son. Tosobola zoluda lwendi ko lumanyi lwaboko ate lwembeerako lwaboko the best option for Museveni to save Lwaboko from future reprisals is to buy him a farm in Zimbabwe and run away. Linda kankamalirize nkugamba unfortunately widows of former presidents should focus on 3 important factors in succession politics. This is where I call in Mama Janet. If you want to have protection, see Lwaboko is a liability. Tewalina mwagala nanuka Lwaboko nanuka very arrogant fellow. Namudenga yogera nekutesha nga yina mutundi bwati kumbai no busente sete wabujjawo hiyo pesa ulipata wapi wewe kijana pesa ulipata wapi hiyo pesa ulipata wapi kwa sababu mtendeko kwa shiko na underwear tujitunda the question which auction is underwear underpants basi tunde sente tuziwaba nako bwabata dokide Zimbabwe nkogamba number 1 the future is protected by allies not being self-centered. State house is not the state is not a monarchy. Forming political alliances means remaining neutral. However, in the case of Uganda, many of those who had the misfortune of working in the state house have no kind words for members of the first family. First ladies should emulate the likes of Mama Ngina of Kenya. By the time she lost her husband in 1978, she was still a younger woman. However, she is still credited with forging a peaceful succession in Kenya. The problem is that first ladies think their husbands must be succeeded by close relatives. Even where this happens, it is normally the deceased son, like it was in the case of Malawi. Secondly, pushing a relative who is not popular is also very risky. Lwaboko abantu ze bamwenda bajja kumutwalawo bajja kumukwatawo bajja kumufatawo bajja kumujjawo bajja kumukwatawo bajja kumujjawo bajja kumufatawo bajja kumutolawo bajja kumukwatayo bajja kumujjawo bajja kumusibawo Lwaboko najjayo omutwe bamukubama gawamba government. You see, he's not a popular man. Lwaboko is an unlikely man. Very you joke with me what's been. Do I need your
father-in-law's job. For the last 8 years, I've been out of government. Never was settled and no Zerega Kogwe. Why can't you go to him? To talk to you, I talk to Mpun. I never talk to Wabog in my life. Let him kill me. But you mukwane family. Name guys, family Tajoger. Nkogamba. Nti. The message of the first ladies, the Israel support, they push a relative who is not popular. This is also very risky. The first lady who is pushing any popular relative ends up stepping on many laws, toys of assumed enemies like me, like Rwaboko has done. Who must revenge? Nitumukwata King, Nitukwata Rwaboko na kwatu wako nonga tadusi. Nechabikanga tadusi nakalima ngata ne bamunjwezi sawana nakalima ne bamukwata. Who must revenge when their time comes? Or the first lady's plan fails. First lady bwaletanga balwaboko abatagali baba ne yabagudiri baba ne bamunywere ne nakalima ne bamukwatira wano naduka nakalima ne bamunyweza ewabo balizika vu nekalumba bano nekajoka nekanya ku mutune kanyala ku abantu ne kakabe joka nekagula abamawuli nakalima bali mukwatira walibe twali beransita ba kakatoke katabuke nabawandike katekeko buladi lwaboko nibo mutunda lwaboko tatunda lwaboko amwagale nnyo ayina mugulira faamu Zimbabwe adduke nga lwaboko bajja kumutolawo bajja kumukwatawo bajja kumufatawo bajja kumutolawo bajja kumujjayo bajja kumunywezawo baba bamukutte bwali batadduse abantu bajozi nani ku bantu n'abanyalako n'atawulira banne bye bamugamba bwani abanyala seta usinajifuula amakaga ng'afaanana n'abeewa Saddam ajoga ng'abeewa Saddam tayola amakaga na seta usinga bali wa Saddam ajogera ddala nga bakodemi ba Saddam bamutolewo bamukwatewo bamujjawo bamufatewo bamutoleyo bamunywezewo bamukwatirewo bano abambala kiragala bwali batadduse nti president yapadde sente zange you defy your father-in-law before me mukubakatambi owuli ebyayogera tujja kumulabako kabangali ng'agikanga baddeko ng'embu bwali batadduse ne bamukwatira wano tujja mulabako kaba ng'agikanga baddeko ng'embuzi ennume ng'agikanga baddeko bamutoddewo bamukuttewo bamufatawo bamutoleyo bamunywewo bamukwateyo bamufateyo bamunywezewo bamufate ani yatuswaziza mu mwoleso gwe Dubai ebyo byababbi akiki bali bakoze ekyamaanyi twalabye mu mwoleso saagala ebyo tombulye bubbi nga tulinayo bya n'ogamba nedda kambabuuliza bahati nti bahati n'obukooti bwe bahati nze ekyewuunya nti bahati naye kyenneewuunya Museveni nedda bannange nedda bahati wetukwatira bahati wonna banne tuve ku Museveni bamuyitiriddeko naye ala watuyamba mutukubire ku masimu bahati minister wa trade we mumulaba nga akubira ne mutubuulire tukubagane ne polisi ne bahati wetumukwatira tumulinye ku mutwe bahati alinyibwa ku mutwe ne ku lubuto ne makansi mutambule ne makansi bahati ajibwemu empale tumute nemboko nkaga aduke nga yekutte wakati bahati minister trade you ashamed the country nedda Museveni yetaga nedda bahati banaye mutuyambe tunonye bahati mutukubere simu bahati wako bulukungana bahati nedda Museveni tumuleke musajja mukulu tuyiyewo revolutionary message kasachi ba nimutulire ekibye nga kino ekiwonde kino chigitutu ekyabba amasanyalaze nange kati nankabira yewuba banange
mwalabyeko owaye mwalabye eki Nigeria kyebayita magiki Africa magiki mulimu kazi eridduka n'olusajja omusajja olusontosoto olwambadde gondi egandula mulimu kazi eriddukavu ntakali paati tu ekinaava waggulu enakaseraawo bannange ekinaava waggulu obutawulira bannange bakiyita ntakali paati tu mulimu omusajja muwanvu bwati ne kazi riddukavu bweriti naye bannange abatawulira era kazi kalimu eyisaako bweriti ekazi n'alironda kazi riddukavu bweriti ne bazanye entakali paati tu musajja muwanvu musolo era nga baga nti akatakule kazimba mu lumuli akatakule kazimba mu lumuli ekitakule kizimba mu lumuli musajja muwanvu bwati ekazi bwe lyerega ekazi bwe lyefungula ekazi bwe likola nimu abatakuta babazanyemu mugende mu African magiki babazanyemu ntakali paati tu ngaliwo bambi nalabyemu omusajja nga ye munaddiini nnyo ng'alinga luwalira ng'akutte ku ttama bwa alabi abafere bonna kana akafere katuddeyo twakita ono bwe yeebamba amatama gamulinga agalimu empafu alinga ali empafu kazi ddene bweri galina amatama bwega nga ono musajja wange ensonjogo yabadde mugando ensonjogo nga beri munamira bweri beri mulagako Museveni n'asituka n'agenda mu bawalabu n'agobererwa omukebe gw'amatagumu bamutegeera Museveni bamutegeera andi kugambye agenda gobani ffe kati ffe tulina omuyamba wetukwatira tumwebaza tuke wetukwatira ono omuvubuka ate omuntu mube n'entezi bali mu kudiscussinga business abantu tewali bya tumwebaza olowooza ayinayo emirembe akyembuuza tumwebaze nze mukwatiridde. Do you know it that this money Luabogo wants to take was given to me by the president because I refuse to testify against Tumwebas and others. Abatyanga abantu kati waliwo akakazi aka police kalina omukalinga ekinoso kalina olutwe lukalinga olugosi kagambye mbwa abakafa mu mwezi guno 29 kuba nabagamba nti abantu tebakyafa accident ziruddawo waliwo akasirikale ka police kalina olutwe lukalinga empanama kageze bwe kati kakazi kalina olutwe lukalinga empanama bambugole kakati zimbabuulira nti ffe tulime kuva ku Museveni baswaza ggwanga lyaffe kakati Bahati mutukubire essimu Bahati ajja kuddamu kubalale mwe mutukubire tumulageko Bahati bwaddamu okwadressinga lale mpoze kabale buli aswaza gavumenti mumutulekere tumutwateko tumutoleyo tumufateyo tumujjeyo tumufateyo tumunywezeeyo tumukwateko tumubonerezeeko fe abantu Bahati akomewo owatuledi yes tumukube ekigwo Bahati bamulinye ku mutwe balite makanzu basale empale bamusale empale firimbi efulume adukenga yakutte wakati Bahati tadda mu gavumenti ekyo mukitulekere ekyo bojo mukitulekere kale ketukwataku Bahati tujja kumukwatawo tumutolewo tumujjewo tumufatewo tumunywezeewo tuleke tumutere tugenda kuba Bahati mwemulaba Bahati ng'akubye olukiiko mutuyite tuleka gavugenga naye Bahati tayinza okujja kwongale kulite let Bahati resign. If Bahati does not resign we are going to punish him for embarrassing Uganda in Dubai. I see. Tumukwatewo tumunywezeewo tumufatewo tumujjemu empale tumulinyeko tumufotole tumujjemu empale ne makansi firimbi efulume tulyoke tumutere ng'agwire iradu tubbe Bahati tumukube empale tuzimujjemu